Ebitundu okuli Kiyembe na Kasero ne Yahama Center bimu ku bifo etunjuzifu mabirizi byatalazzulwa leero ng'obwedde agenda alamula amaduuka ag'abasuubuzi nga babasaba obululu. Alambudde abatunzi b'ebyalaani abasuubula ebyamasannyalaze n'ab'obutale bonna ng'abasuubiza okubakeneza ku misolo gye balemeseza okufuna mu bye bakola. Naye ng'era bwe tusinkanye abeeri wansi ne batubuulira nti ekizibu emisolo mingi okukola kungi naye ng'okufuna kutono. Basaba muneesige n'akalulu kammwe tukyuse eggwanga lino Uganda. Abasuubuzi b'ebyalaani bamusabye okutumbula ebyobusuubuzi nga batandikira amakolero amatonotono n'okukendeza ku bbeeyi y'amasannyalaze. Twagala omuntu anaatwala Uganda mu maaso, tetwagala bintu byakudda mabega. Yonna gy'ayise obwedde abantu bawaniza mu mizira nga naye bwakulubukulumu omubadde ogw'abakyala mu bifuba nga mubategeeza nti zibasonsomodde ne ziyitawo. Bw'atuuse mu katale k'e Nakasero ayingidde mu ttoni nnyina gy'alidde mu Lokoni n'akawungu okulaga nti ali kimu ne bannakampala. Kyokka oluvannyuma alinnye takisi olw'abasirikale ali bamulinnya akagere okumukwata nga banamulemesezza okulambula paaka. Ye obusobozi bwange mwe nina okutambulira, obusobozi bwange bwa takisi. David Sekayombya yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.